Ng'ebula ennaku nnya zokka emisinde gye Tusker Lite Rwenzori Marathon egy'omwaka guno okubeerayo, bannayuganda bakubiriziddwa okweyiwa mu bungi e Kasese okugyetabamu basobole okwewangulira ku nsimbi eziteekeddwawo abategesi. Emisinde gino gigenda kubeerayo ku Lwomukaga luno nga 22 era abaddusi bagenda kuvuganya mu kilomita 42, 21, 10 ne kilomita 5. This is my second time to participate in Rwenzori Marathon. I am so excited. Last time it was so beautiful. I was with the US team. So it will be my first marathon here in Uganda. So my aim is to run sub 220. So if it's a bonus, I will be in a podium. Juliana Kagwa, Senkulu wa Uganda Tourism Board agamba emisinde gino giyambyeko nnyo okutunda eggwanga Uganda eri ensi yonna buli mwaka kuba gyetabwamu abaddusi okuva mu mawanga ag'enjawulo. Ono agamba emisinde egy'omwaka guno gigenda kwetabamu abaddusi okuva mu mawanga 49. Rwenzori Marathon is an opportunity for people to explore Uganda, and really pleased to be having international media also in the country. We have the BBC with us. We have people from South Africa covering for the first time in the history of the marathon. Guno mulundi gwa kutaano ng'emisinde gino gitegekebwa nga gyatandikibwawo n'ekigendererwa eky'okutumbula ebyobulambuzi e Kasese. Amos Wekesa, ssentebe w'olukiiko olutegesi olw'emisinde gino agamba giri ku kalenda ey'ekibiina ekiddukanya omuzannyo guno mu nsi yonna ki World Athletics. Our runners are going to take home, 42 specifically are going to take home, number one is going to take home 40 million shillings, a new bike, both male and female, by the way, all the same. You know, number one female, number one male. That's 80 million shillings are going to be earned. Number two, of course, we take home 20 million shillings. Number three, we take home 10 million shillings. It will go like that until about 10 people. Emisinde gino gitekebwamu ensimbi kampuni ya Uganda Breweries ng'eyita mu kyokunywa ki Tusker Lite era Sandra Againe omukungu wa kampuni eno agamba kino bakikola okwongera okukulaakulanya omuzannyo gw'emisinde. So we look forward to hosting everyone on Saturday to give runners and the different travelers from the different parts of the world a party like never before, a party that they will live to remember. So excited. We look forward to hosting everyone in Kasese this Saturday. Omuwanguzi w'emisinde gino mu kilomita 42 agenda kuweebwa obukadde 40 ng'ate omuwanguzi mu kilomita 21 agenda kuweebwa obukadde 15.